abalungi be basinga obungi ababi. Abooluganda abatuwuliriza abatulaba mwebale, kisaagala nnyo kugamba buli kanaku naye mwebale okulaba Dream TV. Tuli mu kiseera ekyakabi, mu kiseera ekizibu okumanya ani yaani, okumanya lwaki omuntu ali kyali. Kiseera kye tulimu kiseera kizibu nti twetaaga okumanya embala y'omuntu, embala nga ntegeeza karekita y'omuntu. Nga bwe nabagamba nti nze ekigendeerwa kyange ekinnuma ekitaliiwo ye national character eyaffe nga bannayuganda mutusobola okweyagalira ne tugamba nti we are Ugandans. Tetweyisa bwe tutyo, tuli bannayuganda, tetukola ekyo, tuli bannayuganda, tetuli ebyo, tuli bannayuganda, tetwambala bwe tutyo, ffe tuli bannayuganda. Ebintu ekyo nze kyekinzita. Nze nzikiririza ddala nti ekintu ekyo buzibu bwaffe okusinga ebintu bye tukulembeza ng'obwavu, ebintu ebifaanana bwe bityo. Omuntu gwe tusookerako bwe tuba tuzadde, bwe tuba tufunye omwana, omuntu oyo gwe tusookerako anaaba ki? Karekita ye kiki? Musajja, mukazi? Ekyo twakyogerako. Azadde mwana ki? Musajja, mukazi? Karekita bw'ebanga ya musajja, then obuvunaanyizibwa bw'ekisajja bumugwanidde era bumuvunaanibwako. Karekita ye okusinziira mu butonde, okusinziira ku mubiri gwe nga ya kikazi, obuvunaanyizibwa bw'ekikazi bukola ki? Bumuvunaanyizibwako. Karekita tulina abantu banjawulo. Oli ng'ali fixed, ye takyuka. Twalina omusajja ku kyalo nga bamuyita, nayogera wano, Simiyoni nga bamuyita takola n'omukazi n'akola, ne mukazi we takola. Tayagala mukazi we kola kubanga asobola omwerabirira. Nga karekita ye eri fixed, ne bw'okola ki? Ne bw'okola ki? Kati weebiri waliwo abantu abalina characters eziri fixed nga tezikyuka, ng'embala ye tekyuka. Kibe kiki? Kibe kiki? Era ng'abantu bamumanyi nti oyo bwe muba mumwagala mumuyite mumugambe ki. Naye temujja mugamba kulya kiri nga takirya, oba kunywa kiri akinywe, naye nga yasalawo ye obutakola ki? Obutakinywa. Then wabawo abantu abalina characters eziri predictable oba ezitali. Kati mpulira nnyo abantu nga bagamba nti advantage ya Kyagulanyi tali predictable mu struggle ye ne mu steps zatwala okulwanyisa effugabbi. Toyinza mutegeera mangu bali bayiiya kino naye ayinza kirala, toyinza kutegeera kyaliko. Yeyo character eri unpredictable, toyinza kutegeera kyegenda kukola. Character eziri unpredictable zibanga abakubi ba mupiira. Waliwo abakubi b'omupiira bali predictable. Edda nga tukuba omupiira gwaffe nga tuli very predictable, nga bakugamba nti oyo akuba wingi ddyo oba wingi kkono. Kati definitely bw'afuna omupiira gwagenda omwataake ng'omumanya ali predictable, omumanyi nti akozesa kkono yekka. So oyinza okuteebereza munoga nti engeri gyali owa kkono ayinza kuguzza wano n'omutegeera. Omulala kati ennaku zino ogwo omupiira gwavaawo gwali gukubisa wingi ddyo ne wingi kkono. Kati oteeka okuba nga amagulu gonna gakola n'omutwe gukola. Ffe twakubira omupiira nga bagamba nti oyo mutomezi, atomera butomezi. Ebyo kati tebiriiwo ndio otomera butomezi. Nedda buli kimu olina okuba nga osobola okukikola ki? Okukikola. N'olwekyo ye character gye tulina kati. Wabawo character ng'ojja kumanya nti mukyala wange aluddeyo, talina problem.
ate bw'aba oyinza okuba nga olina omukyala aluddeyo alina problem. Kati kisinziira mukyala wo oba mwami wo ali predictable oba tali predictable. Nti bw'alwayo otegeera nti aliko kino oba kiri, oba bw'alwayo ogamba buge nti ebyo. Kati ne wabaawo character. Mpunga baagala kukola bukozi abantu kye balaba image. Omuntu kyalaba kyagula. Ovuga mmotoka ki, oyambala otya, ennyumba yeefaanana etya, okola mulimu ki, olidde ebyo. Image, waliwo characters nga zo ziri ku image. Tafaayo oba alidde oba talidde naye ajja kuba smart mu kkubo ng'abakongo bwe babeera. Abakongo bajjanga kuno bakubiba endongo, naye omukongo waakiri talya mmere n'ayambala bulungi. Abo bo bali kuki? Ku image. Baagala kubalabira mu byolaba. Ate ng'ekituufu nti omulembe guno olwaleero abantu baagala nnyo bye balaba okusinga bye batalaba. Kye kireetedde enjawulo y'okukkiriza n'obutakkiriza mu Katonda oba nedda. Nti faith kwe kukkiriza mu ebintu ebitalabika. Kakati tuluusinze nnyo faith mu Katonda nti tuli ku bintu ebirabika. Bwe tuba tetukiraba ate kye tulaba kye tutwala nti kyekyaki nga ffe bemufuula mbu ba celebrity. Simanyi lwaki abantu abamu bw'alabika ku TV mbolo kitegeeza celebrity. Olidde kaakati omuntu oyo n'abeera awo nga akolerera image. Nti characters ezo za njawulo ne mu byobufuzi mweziri. Waliwo ab'ebyobufuzi abakolera character oba image. Nga yayagala kumumanya bumanya nti yaliko member of parliament. Yani honorable Segona, honorable Gundi, Kaddo Mukasa, honorable whoever. Nga yayagala abenga bamumanyi image eya member of parliament. Mwebali sigambye abo nti benjogedde be bakiriko n'ekye ngamba mbadde mbakozeseza ng'ekizamba. Abantu abo mwebali abakozesa image. Then ne tubaawo kye tuyita statuesque ng'ekibumbe. Ekibumbe enkuba bw'etonnya kibaawo tekivaawo era okisangawo ekiti nga baakibumba. Omusana bwe gwaka kibaawo tekivaawo. Kati katugambe nga ekibumbe kyaffe wali ekiri ku independence, otwafuna independence kiri awo nga ku Sheraton. Ebibumbe ebirala wano tetulina bibumbe wano bingi nnyo kubanga tetulina character era kubanga ekibumbe kiba kyo kigumira buli kimu. Musana, nkuba tekikyuka. Statuesque character etakyuka. Nti nayogera kino omwaka guli ate kati nkyuse njogedde kino. Bano abatubuzaabuza buli kaseera avudde mu DP agenze mu UPC avudde mu UPC wuuyo wano ate wano tebamuwadde kaadi olwo avudde mu kibiina. Those are not characters. Abo si characters, si bantu batuufu. Naye tunakola tutya be baffe betulimu. Naye toyinza kukyukakyuka buli kaseera. Kyova olaba n'ebibumbe bye twandibumbye eby'abasajja abalemeddeko mu mbala zaabwe, mu kigendererwa kyabwe, mu neeyisa yaabwe, mu nnyambala yaabwe, mu nnono zaabwe, mu nzikiriza zaabwe. Ne baguma ojja kusanga ebweru mu nsi ezikulakulanye ojja kusanga abasajja ng'ekibumbe weekiri oba kya Lenini oba kyani nga kyamaanyi okujjukiza abantu bonna ab'eggwanga eryo nti abange tulina character. Mugumire enkuba, mugumire omusana, mugumire buli kimu. So si enkuba kujja noga nti nze kaakati ebyo mbivuddemu, mbavuddemu. Ngenze awatali nkuba.
bw'otuuka watali nkuba omusana nga gwaka ndi abanga aguno ate omusana sigusobudde tebampadde manvuuli anzire ate mu nkuba. Abantu abo babuzaabuza eggwanga lino. They lack character. Tulaakinga character. Tubuzaabuza abantu ababulijjo, tubuzaabuza abantu abatasomye, tubuzaabuza abaavu, tubuzaabuza abalwadde, tubuzaabuza abatalina gwe bamanyi, abatalina opportunity. Awulidde ne tubabuzaabuza naye nga ddala kye twetaaga ye character, national character. Nti nze sibba, tongula, kino kye njagala. Omalirire okufiirira ky'oyagala. Tongula nti olw'okuba oyagala nkuwawa akalulu kange mu parliament ompadde miliyoni 5. Nedda. Eyo si character. Awo oba okyatagala. Otagalira wa? Eno mu biki ebitaliiko kitegeerekeka otagalira mu butayogera mazima, otagalira mu butogera kituufu. Tolina kyotugamba. Character singa tukinnyonnyola mu Luganda kizibu kuba tetukirina nnyo, naye character ye muntu oyo. Waliwo omusumba eyayigirizanga omuntu ow'omunda. Ne character egatta byonna, mind, body and soul. Bwe tutunuulira character z'abantu ne tulema kutunuulira bye balina oba bye bambadde oba bye bakoze. Kubanga omuntu akoze ebintu naye bw'aba bibbe. Oli azimbye hoteeri mwe mumbuuza gwe okoze eki tukulonde. Kati oli bw'aba hoteeri yagizimbira ku ssente nzibe gwe yagala okulonda. Omuntu atalina kye yeekoledde ayinza okuba nga tafunye mukisa naye ng'akirina ky'ayinza okukola singa aba agufunye. Abantu abasinga bagenda ne bagamba nti omwavu tayinza kuwa mugagga magezi, oba ataasoma talina magezi g'ayinza kuwa eyasoma. Tuli wano mu bintu ebyo bwe bityo. Oba atalina kifo gundi mu position oba permanent secretary tayinza kuwa magezi omuntu omulala. Era abantu bano tubuuza nnyo nti gwani? Who are you? Who are you? Tukibuuza nnyo okunyoomagana okwo. Owulidde tunyooma buli muntu. Naye ne beerabira nti omuntu mwavu gw'olowooza takuwa magezi naye ataakuwa ssente ze, kubanga obugagga bwo buva ku ssente ze z'omuggyako, oba ng'omupangisa ennyumba mwasula, oba ng'alya emmere gy'otunda mu hoteeri yo, oba ng'ali aweerera omwana we mu ssomero ly'olina gw'omugagga. N'olwekyo mu ngeri y'emu oba endala takuwa magezi gokka oyo mwavu. In fact takuwa magezi kyokka akuwa ssente ze, ate nga ssente ze gwe kw'olowooleza nti kw'otegeerera olw'okuba ozirina. So alina kyakola. N'omwavu ayinza okuwa omugagga amagezi, n'ataasoma ayinza okuwa eyasoma amagezi. Ekintu ekyo bwe tukibeeramu ekyokunyoomagana who are you, ojja kwesanga nga tulemu okufuna character eri national eyinza otukulembera mu buli kye tukola, mu buli kye tulonda, mu buli gwe tulonda, nga tuga nti oyo ddala ali okay, he's a Ugandan, he's a true Ugandan. Lwaki? Ayina kino. Tomumanyi musajja mukyoli oba musajja muganda oba musajja muki, yakyoli bamumanyi ye, enzikiriza ye tugimanyi ye, bamu acceptinga nti ye, bamu recommendinga nti ye. Eyo gye biva. Naye kati ng'ogamba nti nze Alex mukulu nesimbewo. Lwaki? Ebyange binnemye nze nfuga ebyabalala. Nedda. Oteekwa okutegeera Alex mukulu ebibye bitambudde biti abitambuzza ati. Bwe biba bimulemye then mumuveeko mulonde omulala. Ate kabe kasinga Alex mukulu alina okubeera n'amagezi agamala naga nti
awo sigwanidde sijja genda wa kubanga olina okwekebera naawe nga tonnagenda noga nti ekyo tekiŋŋwanidde. Kale nno kalekita kintu kikulu era njagala okubategeeza nti kalekita ebaako ebigifuga ebigundi ebikulu ebinene emirandira emigumu wansi emigumu nga baga nti basajja mivule giwaatula negigumiriza nakino kalekita abantu bwe mutaba na kintu ekyo ensi tetereera. Buli muntu ajja okunyira mu byobufuzi ajja kutubba kubanga tewali standard, tewali moral values, empisa ennungi zetumanyi ffenna awamu ekitole nti zezino. Kubanga abalala abazungu mu kutugatta bo tebagatta mpisa oba biki, bo bagatta ttaka n'ebyobugagga ebiririmu byenkanawa biri luddawa nti awo waffe. Tebagatta neeyisa y'abantu, tebagatta tweyisa tutya, omulango yeeyisa atya, omujaluwo omulugubaala yeeyisa atya. Si kye baatunuulira. Kati olwaleero ffe okukikola tukola tutya nga tetunyombagana. Tulina omulimu gw'amaanyi ng'eggwanga okusitadinga abantu, research bulungi, netusitadinga abantu baffe bonna nti bano bakyoli, bano balugubaala, bano bakalamoja. Tukola tutya nabo, tukolagana tutya nabo, ne tuzimba eggwanga eryawamu mu diversity. Enjawulo eyo nkulu naye tugiteminga tutya. Uganda ekyalemedde okuteminga enjawulo zaffe zetulimu ng'amawanga, nti bano bakalamoja, nti bano batoolo, nti bano Baganda, bali Bakiga, bali Balango. Olidde tunaakola tutya okutuuka awo nga ekintu kyonna kiri kitya, kiri bumu. Mulimu gw'amaanyi okusobola okusoma ebintu ebyo tuggyemu kalekita yaffe ng'eri national nti Ugandans, this is the way they behave. On corruption, this is what they think. This is what we think. Of course, ffenna tetuyinza kubanga tulowooza endowooza ye, but at least there should be something, a certain majority oba percentage kyetukkiririzamu ne tugamba nti 60% bwegamba nti ye, then ekyo kiba kyaffe bannayuganda ffenna. So kulya ebisiyaga twogera ki, tugamba ki? As our national character twogera ki? Ku byokulonda democracy, how do we think? Kiki kye tukirowoozaako? Kiki kyota tutawaanyizaako nga bannayuganda nga twogedde ku democracy? Kiki? Tulina okunoonya ebintu ebyo. Abakyala tubalowoozaako tutya ng'eggwanga? Owulira ebya gender balance n'ebintu ebirala tubalowoozaako tutya ffe ng'eggwanga egatte? Kubanga endowooza yaffe si yemu ku bakazi ne ku basajja. Endowooza y'omukalamoja ndala. Abaganda abakazi babafukaamirira, ojja kutuuka awalala nga tebabafukaamirira. Kati endowooza y'Omuganda nti omukazi ow'empisa afukamira, ate endowooza y'oli omulala yakuga nti omukazi ate talina kumufukaamirira, ye mukazi omuzira nga ye gwanoonya gwayagala, kalica nga yo bwegamba. Kati ekyo tukibalansinga tutya? Ne tuyitawo ne twagalana, ng'oli agamba mukazi we alina mufukaamirira, ng'oli agamba nti talina mufukaamirira. Ebyo bizibu byaffe bwe tutaabisolvinge ng'abantu mu buntu. Naye kitwala ebbanga, tekijja kujja leero, tekijja kujja nkya. Olidde
kitwala emyaka mingi, myaka 2, 3, 4. Abalala bo babifunye dda. Bungereza, Obwakabaka bwa Bungereza bumaze emyaka emeka? Japan emaze emyaka emeka? China yagamba America nti gundi tubaddewo emyaka 50 nga America teriwo. America yakamala emyaka 3 zokka oba 4 gyokka. Naye emyaka 4 nagyo si mitono. Olidde ffe tulinako 6 mu kwefuga, tulina emyaka 6 gyokka. Tugenda kweza mu mwaka guno 62 oba gy'ameefuga. Abalala balina emyaka 4, 5, abalala myaka 15. So tetusuubira bintu bino byonna kujja mulundi ki, wabula tumanye priorities. Tusooka naki, tuzaako ki. Tulabagane mu programu eddako. Mukama yebaze.